Bale kujja meeting eno bagiyita general meeting. As the president of UNM, nzikirizibwa okuyita meeting bweti bwe mbanga nyina kinya kye njagala okwogerako ne ba members. So leero twafunyemu ka chance ng'egye tubale tubakava mu byokulonda n'omwaka twakagutandika okubayita tubanjulire okukoleddwa ebbanga lituvuddemu emabega, then we tuli ne we tulaga n'okubakulisaayo kuva mu byokulonda n'engeri emu oba endala. So kisinga obukulu kibadde kyakubanjulira wa we tuvudde, wa we tuli na wa we tulaga. Kibadde kyayisizza meeting eno era nga twayisa abantu okuva eggwanga lyonna national era nga they are all here. They sent their representatives to come and attend the general meeting. Obubaka ki bw'olina okuwa abayimbi banno? Obubaka bw'olina okuwa abayimbi bannange, number one, tulina okumakinga sure nti tumanya ife abayimbi b'omulundi guno we are very lucky okusinga ate ku bannaffe abatusookawo. We are in a time where the government is very willing to work with us okutuwa omukono mu bintu bingi, police wise n'ebisigadde byonna kutwaliza awamu. Kyekintu si kyangu, tuba mukisa okufuna omuntu atudde mu ofisi yonna mu aba atudde okukolagana naawe, kubanga si buli omuntu asobola. So bwe tubanga tulina chance eno, kiba kirungi tugimanye nti weeri era tumanye tutya bwe tuyinza okugikozesa okugiganyirwamu. So bayimbi bannange bonna abayimbi, buno obwegazi obw'abayimbi tebune bukwataganira na kontana na byabufuzi ng'abantu bwe bajjanga babirambika babaleeta akalulu bwe kanaggwa akalulu kawedde, neera still tuli wano okwanjula ebintu gavumenti byetukoledde mu kujja buwedde byeri mu kutukolera mu guno ate ne byetulaga kyetwetuza okukola. So buli omu ali omanye ekyo tibyabufuzi, buli omu yenna alina byawangira birala, buli omu alina endowooza ayokkirizibwa okubeera nayo kubanga kikkakatako ate olina right. Naye bwe tukwatagana n'omulimu gwaffe guno gwa byakuyimba, twagala kukulaakulanya mulimu gwaffe, tetusobola kukikola nga tuli batono, tulina kubeera ffenna twaliza awamu. Buli omu n'aleeta amagezi, buli omu n'aleeta kyasobola kulaba nga asobola okuva ku siteepu eno tube nakyo. So abayimbi abaliyo bonna bakimanye nti bwe kityo bwe kiri era beeyongere okujjumbira obumu buno tusobole okuba nga ate tuganyirwamu ffenna wamu. Tulabe ku Uganda erina abayimbi abeetutumu ab'amaanyi, twagala kumakinga sure nti we are one of the best in the entire world. Nsonga ya copyright. Nsonga ya copyright ffenna tukimanye bulungi nti Parliament yagenda okulonzika nga bali mu committee stage ezibanatera ozimala. First hearing yaggwa, tugenda mu second and third. Abakugu namwe mukimanya abali eyo, on this stage it is very hard to go back because processes zonna twaziyitamu including cabinet. Tuli mu last phase. Copyright egenda kuyita era bagiteekeko, president agiteekeko omukono. Your Excellency the President will be launching the copyright management system. Yennyini yatutindika engineer aba State House okutuyambako okugizimba, tuyambibwako abawano n'ebweru era erina weetuuse. It's going to launch it himself and we'll all be there to witness. Mwegende ku ssente ezazze mu bayimbi oba ze mwafunye nga federation. Omuntu kansooka nkuuza zazze mmeka? 5 people. Zigenda kufunibwa zitya kuba tuwuliddeko abakalanda nti badde bamanyi bazifuna leero? No, this is how it is going to be. All our members have their association where they belong, and they will be getting this money from their associations. For us, we are going to be giving these associations supports. We're going to pour supports these associations, then those supports will be giving their members. As a federation, our members are the associations. Individual members be our members, still being members of the associations. Muganda we yavaayo oba muganda waffe musiraamu Swahaba Kasumba yavaayo n'abaako embeera endala gye yalagawo abangi ne bakiteeka ku yali ayitamu. Wali omanyi bye yali ayitamu nga gwe pulezidenti?